olunaku olwaleero Honorable Nabbanja Musafiri akyaddeko ennakawuka ono abadde azze okugulawo omukolo ogw'okukola oluguudo lwa Nakawuka Kisubi Nateete Mpigi Road era nga wano agambye nti enguudo zino ziri enguudo 3 zonna zigenda kukolebwa mu mangu ddala era nga tezijja weza bbanga ddene nnyo. Atwogeddeko n'abatuuze abo ne bagamba nti embeera y'oluguudo yeekyali nzibuzibu era nga abamu ku bo bagamba nti bakyabanja kubanga nti oluguudo lugenda yita mu ploti zaabwe ate nga tebanabakuweebwa ssente ezabalibwamu. Abatuuze bagambye nti no basaba gavumenti ebasasule mangu nnyo ddala esobole okujja okukola oluguudo era abamu bagambye nti bagenda kukkiriza gavumenti eno okukola oluguudo paka nga bamaze okufuna ssente zaabwe. Akankuleke olulize ku ndowooza zaabwe nga bwe bateesezza. Ogoyo olwoza lusibaira kuwaya nga tonaba kulwambala nga otukula ebinyala ebitikuba nekifa engoye tolina na kintu kyesu kyakukyambalako bakweyagalirako nga bweyagala abamu enyumba tetwazimalakubatuma nga tukyazimba emyaka giweze mingiebagazetukola kati tuyambe naffe tubeere nga abantu abalala bali ku nguudo ennungi. Sebo tweyanziza nnyo ekibuuzo kinjagala obuuza ekkubo ne limaze ebbanga ki nga mulisuubira okukolebwa era batandika basuubiza oddikola? Ewange baapimawo 214 kuva olwo linda kubona buno gujwa yafuukaganya natanywebwa muwangaazi bwebanga banaalikola ku mulundi gwe kuba mukisa munene nnyo Sebo tufuubira okutukolera ekkubo naffe tugende nga tweyagala kale oluusi abamuluyinza okusengulawo ne tutabeerawo tebatusasulanga kubaza embeera nkungulutale naye kyenavudde nezijene Nakawuka neewulirireko kubanga abantu balina ebigambo nalake bajja ddikola olugambo lwababodaboda bagenda dikola tebajja ddikola naye alake neetuukire Nakawuka wano siwala kuloba waba naalikola naffe tubeere abantu. Amanya goyi n'omutuuze waawo. Amanya gange nze ali Wamala Salongo emutuuze w'ensagwawo naye obaolyawo okkiriza omaze kulabako nga bwe nkuga nti nze ndi muzaale waawa emyaka gyonna bapimye oluguudo luno naye tetukirabangako ate n'ekirala ekisinza okutumalamu amaanyi batugamba nti bagenda kukola Kisubi Nakawuka Bulwanyi ate nga naffe munda batukiraba ate eriyo eri bizinensi zaabwe kaakati fe abali ku Nateete wano bw'oŋŋamba nti olwaleero ground breaking baggulawo nga nze okuva 2014 n'emabega eri baatupima tetulina basasule baolyawo mbuusabuusa ŋŋamba nti bazize tebatusasulanga akati nze gwe batasasulanga oŋŋamba otandi ate kati batema efunike n'ebyuma biibino banamenya nsi yange nga siri musasule so kakati awo kyali mu busungu Muzeyi olwaliro bagenda kutandika kuzimba oli musasule oli kiki kyowulira kirowoozo kyolina tosasulwanga contract ey'okuzimba oluguudo lwa Kisubi Nakawuka Road ekwazza kampuni ey'Abachina eya China Communications Constructions era ng'eno yakola n'oluguudo lwa Kampala Entebbe Express ate ng'era kampuni emu eyaddaabiriza n'ekitebe kya Entebbe Airport. Nabbanja bw'atyo ayiniriziddwa abakungu omuli minisita ow'ebyenguudo omukulu Katumba Wamala, Major General Katumba Wamala, kubaddeko na China yavudde China wamu ne MP wa Busiro South omwami Matovu Charles awamu n'abakungu okuva mu gavumenti n'omukulu Bwanika okuva mu Wakiso district. Bano bamusanyukidde ne bamwebaza okwagala nnyo abantu b'e Nakawuka era n'okubajjukira nasobola okwewaayo okujja obakolera ekkubo lineeno. Nabbanja bw'atyo aguddeyo omukolo ogw'okukola ekkubo lineeno bw'ayingidde emmotoka ezirimu ekkubo agiyite grader oba katapira n'agisimbula ng'akabonero akalaga nti ekkubo lino aliguddewo mu butongole litandike okulimibwa. Nabbanja bw'atyo akubiriza abantu b'e Nakawuka okubeera abeesigwa bakume ekkubo lino nga ddungi nnyo era nga tebalyonoonye. Bw'atyo Nabbanja bw'akubiriza nti balabe nga balina okwagala era eggwanga lyabwe ate mu kalulu akanaddako basobole okujjukira pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni era bamulabirenga ddala. Webale nnyo webalire ddala okutwekuumirako ansigadde nze Lito Emma ku lwa Open Mic Media.
okuva wano e Nakawuka.